haleluya 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 erinnya lya mukama lyebazibwe mbalamusizaako nate abawuliriza ba morning breakfast nti mwasuze mutya nebaza katonda olw'ekirabo eky'obulamu nebaza mukama luno lwe lunaku era gano ge makya mukama gatukoledde amalungi. This is morning breakfast. Olwaleero lunaku lwa Monday, lunaku lukulu. Twebaza katonda yatuyisa mu mwezi guli, twebaza mukama yatuyingiza mu mwezi guno ogw'omunaana. Lwe lunaku olusoso lwa Monday mu mwezi guno ogw'omunaana. Nebaza katonda ku lwa buli ssekinoomu ateeka essaala mu maaso ga katonda. Bannanga okusaba kintu kikulu, tosuula ssaala, sabanga essaala. Njogera n'omukyala n'omwami ng'oli eyo nga waggwamu essuubi, kati ku makya ga leero ndeese essaala. Naye naawe njagala oyambala amaanyi ag'omwoyo omutukufu, amaanyi agatali ga mmere. Osabenga ku ssaala emisana n'ekiro mu ttuntu, ng'otambula oli wekkaawo okola emirimu, essaala yo ng'efulowingira munda mu ggwe. Tekikwetaagisa kwogera nga bw'owulira njogera. Essaala osobola okubeera ng'olina ne gw'oyitakawo negwe ng'oli mu ssaala naye katakimanyi. Abakyala n'abaami abazuuka ku ssaawa ey'omwenda ne musaba mukama abampeera ennyo omukisa, gwe ng'oli eyo ng'ogamba waakiri essaawa ey'omwenda ne bwentunulayo eddakiika 2 ne nteekayo essaala yange. Essaala ejja kuba ng'ekolera. Tulina abasajja n'abaami be tulaba mu byawandiikibwa. Ogenda n'osoma mu bikolwa by'abatume essuula ya 10 olunyiriri olwokusatu, waaliwo omusajja omulungi awo. Sigenda kwogera ku musajja oyo obulungi bwe, naye ekintu teyo ki? Essaawa yali ya mwenda ng'ali mu kusaba. Laba mukama n'addamu essaala ze ku ssaawa ey'omwenda. Nkwegayiridde lekeraawo okwebaka n'obulizaako. Njogera n'abakyala n'abaami bangi mubeera ku masimu essaawa ezisinga obungi, n'otuuka okwebaka nga buyise, ate bwe ntabyogera ku ssimu tebirina kye bikukasa. Essaawa ey'omwenda egenda okutuuka ng'oli eyo ofuluuta ogamba wazimba. Abamu nga ne wofuluutira si gwe wazimbawo, naye nga wandyetaaza okuzimba eyiyo ng'olina gifunamu ezo essaawa ez'omwenda. N'oyimuka n'ofukamira ku buliri bwo n'ogamba mukama, wano we neebase nkwebazo neebasizaawo ebbanga lirino, naye neetaaga okwebaka ewange. Ku ssaawa ey'omwenda eyo essaala n'ogiteeka mu maaso ga mukama, mukama ajja gyanukula. Tulaba abasajja abalala tubalaba mu bikolwa by'abatume essuula ey'okusatu, Peetero ne Yokaana ku ssaawa ey'omwenda. Baba bagenda mu kuŋŋaaniro okusaba, bagenda mu yeekaalu okusaba, ne basisinkana omusajja eyali omulema ng'atuula ku lujja olulungi. Essaala ey'omwenda ogibuuzangako abalina obujulizi. Essaala ey'omwenda tosuulanga essaala. Gwe ne bw'owulira toyina maanyi gakola googera, fukamira ogambe mukama, essaawa eno ey'omwenda nkwegayiridde nzizaamu amaanyi. Teweebaka. Essaawa zonna za mukama. Olunaku lwonna lwa mukama era kyofula nze buli lunaku nziteeka mu maaso ga katonda nga lwaleero olunaku lukulu wakati mu morning breakfast. Naye waliwo era ennaku z'owulira nga zo baziteekawo nga baka ate zino nkulu nnyo okuzinewazo. Weewaawo ennaku zonna mu maaso ga mukama nkulu, n'essaawa zonna mu maaso ga mukama nkulu, naye londangamu essaawa ey'omwenda at least eddakiika 10, eddakiika 2. Weebakengako nga bukyali oba nga buyise, naye ng'essaawa ey'omwenda togyerabira. This is the morning breakfast. Nze n'ebyawandiikibwa bivudde mu kitabo kya Dawudi. Ekitabo ekya Dawudi, bannaayo Dawudi mulinako ebyokuyiga bingi. Dawudi muyinako sitade gyenjagala tukole babiri naawe, naye oba tunaagikola neggwayo olunaku lumu. Neebaza mukama ku lw'abakyala bensaba nabo ku bugazi bw'ensi eno, n'abalina saaviisi ezibatuukako okuva eri mukama katonda okuyita mu nsi. Dawudi namutunuulidde. Dawudi ye musajja eyasimbanga essaala mu maaso ga katonda. Katonda bwe yamalanga omukolera ebirungi teyaddangamu kwogera bibi bya sitaani, yayogeranga ku bulungi bwa katonda. Njogera n'abakyala n'abaami nga muli eyo, sitaani akuyisizza bubi, naye oli mu maaso
maaso ga Katonda era osaba. Katonda bw'amala n'akuviirayo toyimiriranga ku katuuti n'oyogeranga ebya sitaani, oyogeranga bya Katonda byokka byakoze. Oba okiwulira? Dawudi tulabanga awo obujulizi n'agamba nti singa Mukama teyali ku luuyi lwange abalabe bange bandindidde. Singa Mukama teyali ku luuyi lwange Isirayiri eyogere kaakano. Siwulyako nga Dawudi agamba nti singa Mukama teyali ku luuyi lwange nzijukidde. Oli omulabe we yali nzijukidde omulabe gundi yandi bubi naye era namuwona. Gwe sigenda osome ku Dawudi musamuzi mu kitabo kya Samwiri ekisooka kyonna kyekifa nekikikoma. Waliyo kabaka eyali kabaka n'ava ku bwakabaka nga Dawudi afuuse kabaka. Musajja oyo aneerabira erinnya. Omusajja oyo n'abantu be baatulugunyanga Dawudi, naye Dawudi bwe yatuukanga okuwa obujulizi ng'amaze okwawula teyayogera ku balabe be nti Mukama nkwebaza omulabe wange gundi wamunzigyawo n'omulabe no, agamba bugambi neebaza, agamba bugambi nalindirira Mukama n'okugumiikiriza n'antegera okutu kwange nanzirya mu bitositosi. Omanye ebitositosi byalimu. Era agamba singa Mukama teyali ku luuyi lwange abalabe bange bandimazeewo. Abalabe be bandimumazeewo. Naye abalabe ba Dawudi bonna nga bamaze okugenda talina waawayira bujulizi ng'aboogerako ye awabwe bujulizi Katonda bw'akoze. Kati tulaba Dawudi mu kitabo kino ekya Zabbuli ey'amakumi ey'ekiraana mu esatu lunyiriri olusooka n'olwokubiri agamba nti hayi Katonda tosirika nate. Olina okusimba essaala yo Mukama Katonda aleme okusirika eri ggwe, naye Katonda ekimuleetera okusirika gwe naawe ng'osirise. Kati gwe bw'onoosirika n'olema okuyimirira mu maaso ga Katonda okuteekayo essaala for daily basis, teekayo essaala mu bulungi ng'omwebaza. Bw'obeera obulungi muteekangayo essaala eri Mukama nga Mukama leero nfunye ekyokulya weebale, leero ndi bulungi ntambudde ne mmalako engendo zange weebale, era ewabaawo ebikulumye nawe oteekayo essaala. Kati Dawudi agamba Mukama nti hayi Katonda tosirika nate, tolekanga kwogera, so tobeerangaawo. Hayi Katonda tobeererangaawo kyali ategeeza. Katonda tasobola kubeereraawo nga takuliiko, naye ekikakataku ggwe okubeera ng'oyimirira mu maaso ga Mukama naye n'atasobola kukola ki? Kukuleka. So Dawudi yalaba ng'abalabe be bamuzinzeeko. Genda osome chapter. Dawudi yalina abalabe ye ng'ali omu, naye ng'abalabe bangi nga beegatta. Ojja kulaba ku vaasi ey'omusanvu n'ey'omunaana nga beekozeemu ebibinja. Kati nze simanyi balabe ki boolina, naye mu maaso ga Katonda gy'olina okuteeka abalabe. Tolowooza okwerwanira n'olowooza onoomalako. Dawudi yali bw'omu ng'abalabe beekozeemu ne association beegasse. Geno oyinza okulowooza olina abalabe, oyinza okuba olina mulabe omu, naye Dawudi yalina abalabe nga beekozeemu ne association bamuli bubi. Mu kumubeera obubi ye ng'agenda mu maaso ga Mukama n'amugamba tosirika, toleka kwogera, toleka nga Katonda kwogera eri abalabe bo. Ye bw'ayogera abalabe bo nga badduka, naye gwe bw'osirika n'obeera eyo n'okanya nti Mukama ono yasimba essaala n'amugamba hayi Katonda tosirika nate, toleka kwogera, so tobeereraawo. Hayi Katonda wulira olunyiri olwokubiri lunaagamba nti kubanga laba abalabe bo bayoogaana. Abalabe batuuka ekiseera ne batandika okuyoogaana bokka na bokka. Oluusi tulina abalabe nga tetubamanyi, naye Katonda bw'omusimbira esi bw'oteeka essaala maaso ge ogenda okulya nga abalabe bayoogaana bokka na bokka eri nga bagamba agende. Lwaki asigalawo? Omulala ng'agamba teyandigenze. Olwo batandika okwekuba bo bennyini bayoogaana bokka na bokka. Dawudi agamba nti kubanga laba abalabe bo bayoogaana, nabo abakukyawa bayimusa
omusizza omutwe. Abalabe bo be balabe ba Katonda. Teri muntu asobola kubeera mulabe wange n'olowooza nti ayagala Katonda. Teri muntu asobola kubeera nga atakwagala nga mulabe wo n'olowooza nti ayagala Katonda. Kati abo abatayagala Katonda be balabe bo. Batuuka ekiseera ne batandika okuyongana ne bajjayo n'emitwe ne bagamba agende akole bw'ati, abatabulaga bafe aveewo, ebyo abireke tumugobe. Kati wakati mw'eyo embeera gimirya mu maaso ga Katonda omugambe Mukama tosirika. Dawudi n'obwa Dawudi bwe. Njagala ogende weesomere olunyiriri olwo otuuka mu nnyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana ng'abantu beegasse balwanyisa omuntu o, naye weewaawo baali bangi nga bakoze association. Ebyawandibwa biraga nti Dawudi yawangula n'atuuka mu Zabbuli eyo gye neerabidde n'abagamba nti singa Mukama teyali ku luuyi lwange, abalabe baffe bali wakaakano, abalabe baffe banditumazeewo, abalabe baffe bwe baatugolokokerako. Kati gw'oli eyo otudde okanya kimu, gundi tanjagala, gundi agoba ku mulimu, gundi ampalana, gundi akola bw'ati. Kale oyo omusajja teyandibadde oyo, nze namube n'atandika okumpalana namukola ki? Olowooza abalabe babeerako kye wabakola? Dawudi yali alina ki yali abakoze? Dawudi alina abalabe be okuva mu Samwiri ekisooka essula 17 awo ng'eggwako awo wekapa, eyo16 ng'eggwako wekapa, kubanga Bayibuli ekugamba nti Katonda olwamala Samwiri olwamala omuyiwako amafuta, omwoyo omubi ogwali ku Sawulo ne gulyoka omwoyo gwa Katonda ne guva ku Katonda omulungi ne gugenda ku Dawudi. Sawulo n'ayambala omwoyo omubi, awo n'alyoka atandika okubeera omulabe wa Dawudi. Era kyova olaba Dawudi nkugambye bw'omusangawo obujulizi tolaba wagamba nti erinnya lya Mukama lyebazibwe, oba Mukama weebale. Wamponya Sawulo nzijukidde, waliwo we yankola bw'ati. Ayogera bwogezi nti Mukama weebale, abalabe bange kaakati baliwa? Nzijukidde singa Mukama teyali ku luuyi lwange, abalabe bange bandimazeewo. Kwegamba obujulizi bwa Dawudi tulina obukozesa naffe nga tuyimiridde ku katuuti. Toyimirira katuuti otandika okugamba nzijukidde nebaka ekiro emizimu ne ginkuba ate ne girandika okwogerera ku nze. Please toleeta mizimu ku katuuti ka Katonda. Katuuti ka Katonda yogererako birungi bya Katonda. Sitaani yakola ebibi, Katonda n'akuyamba. Kati oli mu maaso ga Katonda, oli mu maaso g'abantu ba Katonda, yogera birungi byereere. Naye omuntu n'oyimirira katuuti n'okwata omuzindaalo n'olyoka oyogera ku bibi bya Sitaani. Kati olwedde Sitaani eba omuwadde platform n'olyoka omanyiza ogamba after all Katonda yamala n'akimeekinga ekitiibwa n'ettendo kidiza ye. Toyogedde ku bulungi bwa Katonda, okitegeera? So gwali eyo ng'osuubira okuwa obujulizi, ng'olina ky'oyitamu, olina obujulizi oyagala buwa, totuuka katuuti konna kemmanyi ne kesimanyi n'otandika okwogera ebibi bya Sitaani. Yogeranga birungi byokka. Teri ayagala kuwulya bibi bya Sitaani, teri ayagala kuwulya ng'ogulumiza Sitaani. Dawudi tumusanga mu Psalms 40 ng'awa obujulizi bwa Katonda, birungi byokka Mukama byayogera. N'agamba neebaza Mukama atadde oluyimba olujja ku kamwa kange. Tagamba nti waliwo ate oluyimba lwe nasooka okuyimba lwali bwe luti ne bwe tuti. No please. So gwali eyo okwegayiridde wakati mu morning breakfast. Nnyinza obutasaba naawe nnyo, naye saba essaala ogiwulidde. Mukama Dawudi amugamba tasirika. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaza olw'amakya gano amalungi. Weebala omusumba omulungi, twebaza olw'obulamu bwaffe. Weebala atuwadde ekisa ndi wakati mu bakyala n'abaami abali wano, buli muntu ng'asimba essaala ye. Nkwegayidde Mukama gyanukuze na kisa, gyanukuze n'obujulizi okusinga ne kwekyo ky'asaba. Kwe kusaba kwange Mukama. Weebale Yesu, weebale Mukama. Gw'ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga, gamba nti ayi Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndogose amannya gange gano
gano gogere gaddemu nate mugambe nti ayi yesu amanya gange gano gajja ebitabo ebyokufaama ebitabo ebyendwadde ebitabo ebyokusirana ogateeke mu kitabo ekyobulamu n'omukiza azeemu ebigambo ebyo oli mulokole mukama akukuumire akumpeera omukisa olunaku olulungi